Gasimbagane ne bannamawulire Radio Simba usuzeyo otya mpuliriza wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira wonna wosinzira otuwuliriza nate tukwataganye wonna abampuliriza okay abaweereza message munaye Harunah Kanaabi wali John Kakande wali Charles Rwomushana wali nekisule magala katende abe butambala bajja tusanga nene kisule alimo olwe butambala alimo olwawa ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire kisule buuza abantu abatuwuliriza abalungi mwenna balamusizzaako ebbanga libadde ddene kirungi nnyo Peter okubeerako wano ne musajja wa Kabaka Rwomushana ne Kanaabi ne Rwomushana amanyi ekitegeeza omuyita omusajja wa Kabaka mulangira obanga simulangira kangira mpita waawo pozi Peter ojja kunzikiriza nsaasire ku benju ya Bulaaya ebyo tetubikola mu Gasimbagane yokka bweti twafiiridde omukoddomi waffe kiti kya muwogo naye Mukama omwoyo aguwummuza emirembe neyanziza Kaloli Rwomushana abatuwuliriza abaagalwa okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi Katonda w'amaanyi Katonda wa kisa musimma nnyo yampa obulamu ate nkyabuyina nakujjerwa enshama nakuleeta mu bantu no neri bantu ate munange bawulira kyobola bayatuulira natwatirwa ekisa wano wendi John towulidde ngakkiriza mugambi namugjerwa omushama namuleeta mu bantu naga nti weewaawo akkiriza era teyeganye omanyi jjajjange kati yawummula tusobola omwogerako nga ne balirwana abe bawulira musajja yagana okuteekako bwe yagiranga ng'abuuza naye kati abo twalyanga nabo ng'otuula ku lujjuliro ng'otuula n'oyo mubeera mutya naye ye teyamanya nti Rwomushana bwe mutuula nabo batuula ku lujjuliro naye miskini ensi yakyuka tajja mpola aye tugenda bafuga temugenda bugenzi mutufuze era rodime yagamba basajjamu mujoga sebe ekyo tebakyogera mulundi gumu bakyogera emirundi esatu mujoga bw'oyogedde ku omulodi namugamba luli wano ku mpewo omulodi saawa mbi nnyo terina mubudde bwa luxury ya kulwala wekube mu kifuba situka yakomyewo okuva mu ddwaliro Nairobi gyali ewakaliga omulodi tukwebalizaako ako naye nti esawa ya mzibu nnyo esawa ekwetaaga ku luguudo tekwetaaga mu ddwaliro mbeera bwefaanana muli bamuka temuli babyasi yaluyalebere wiiki John buuza abantu bannaffe mwenna batuwuliriza wano n'emitala w'amayanja mbalamusizza nembebaza okuba nti mutuwebudde bannaffe abasimba mbebaza okuba nti mutuwa akaseera kano okujja ne tubaganya ebirowoozo mukulu agala kisuule naye mweyanza okuba nti azeeko wano nate nti eri abagenda ebulaaya eyo nebagamba nti nze I crossed the Rubicon nasala layini yebalizaayo mulambo Katonda baba nga akkiriza oguzaayo naye mosaike tebiguyiddayo gibali osanga ebulaayi obasanga ebulaayi eyo ngaga nti eyo teri kantu tekyaliyo kintu kyange kyonna by the way nesimu nga yazijjako gwenalaba ku social media ebiseera ebyo mbwali Sweden banoonya abantu kyakyaliyo mwamanyi mbwemitiyaneyo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Harunah mangu nnyo naye nja kutandikira wali obadde oyogera ku Rwomushana nebuuza oba oli mukatuliki oba namaddala mubayita batya asembera abeera atya ebyo tobimanyi bireke otunulira Rwomushana nti
Chokoleke najja mu bantu nga gwolaba mmwe muli bakatuliki nnyo abantu Rwomushana wa wansi naye Rwomushana yakugamba yennyini nzijukiza edda naffe bwe baatukolanga ntambula awo ojja kuyita waliwo ennyumba nga 3 otuke omusiraamu awe wokyamira n'omulala ali wali wansi atubeera adresi era waliwo omuyanga nti enyonyi z'omusiraamu ayogera oluzungu wavaawa ggwe munange tobagamba nti emakerere eriyo Profesa Kiyimba badde ntunuulira wano ng'olaba Rwomushana kati wuyo ne mufutiwa mwafuwa oluzungu nga ate sebo John juzi nagenda okukebera hierarchy y'emakerere nga baginywezezza alhamdulillah naye ne Rwomushana we batyo todolaga ndi mutufuga temujja kufuga naye mutufuga John agambye kujoga naye sebo Rwomushana toggwamu maanyi webeerawo nnyo ono Rwomushana ekigambo ewaabwe kye bakozesa kiri bufuluki kati ono yafuluka Mfuru kitawamba. Ono yafuluka. Ono twawamba. Ayeto leta reinforcement. Kati ono neje bafulukira. Era bwatwala mukulu omugandi abe balekere akafuwe no mwajja buzima mwe bantu mubaleke naye sebo ne wano bafuluki era bwe bajja obakwata bulungi sebo wegenderera kubanga mu mateeka gali bwe nali nsoma wane duweri ey'abantu ab'okulabirira bwe nafuluma mu studio ne bangamba sebo wabuzizzaako kategore y'abantu emu emmomboze nti sigenda kivundu emmomboze a originals naye abakutuse otomanyi nti n'emmomboze nti mukolo Kibazo Mungu alagira nazo muzirabirire kakati nze Rwomushana mulabirira neyanziza naye wegendereza abafuluki ebyokere ekyanga entebe eyo yagitudde yagifuluse Harunah mawulire mangu nnyo mukolo Kibazo n'abatuuliriza gyonna gye muli amawulire wiki eno njagala kutandika n'ensonga y'ebyenjigiriza eriyo Robert Kakande musoka agambye mbu Kisule bw'abeera eri yasinga okukaayana ku parking nti yalese bus parker namba mu program taxi parker yonna mukulu Kibazo njagala kutandikira ku nsonga ebadde nnyo naddala ku mawulire agabeera ku TV ey'ebyenjigiriza mu kitundu ky'Enterego ne Terego mu district eri mambuka eyo ne Madyokolero obadde ogigoberanga weebuuza nti ffe twagenda mu middle income oba baatugamba bugambi nti tugenzeeyo ng'amasomero gali bubi nnyo waliwo n'awamu we baabadde balaga so middle income tugatta ezizo ez'omwalimu w'okukabalaza ne bagatta ez'aba Rwomushana aba Range Rover ne bagatta ez'aba Kakande ba retire abagenda n'ekikutiya ne bagabanya ne tutuuka mu middo oweterego ye ne bamuleka oweterego kati abulira omwo muza Rwomushana ne Kakande ne Madyokolo kwa balaze nga ne Kereziya ekola omulimu munene nekkiriza abaana n'oleka Kisula atambulira mu nnyonyi basomere mu Kereziya naye nga baawulamu ebibiina omusomesa aba asomesa eno n'asomesa eri ne bakkiriziganya nti yogera mpolampola nange nsomese ng'abasoma omugigi gekiri ne Kanaabi awo otandikirawo kwebaza Kereziya mulimu gwekola ebyo anti gwe baba basomeseza wano kwita nti sebo fa babeera mu byalo Bativale wano si wala nnyo wano okwetula Kampala osangayo kirasi 2 ekiseke room emu ng'ena kirasi 2 is very common bano batunudde eri batunudde banno kirasi sikale naye eno Kereziya mwe batuula ne bagaaga nti gwe tunula eri naffe tutunule ne mubaamu ebibiina bina yali room mwe tukolera penitence tica Kakande bw'aba asomesa alina okukakkanya eddoboozi ne tica Magala naye asomese bulungi asomese Mukama naye nga sebo byonna biri mu nsi yagenda mu middle income naye sebo mukulula manzaani Muwanga tali wano nera manzaani mu budget gy'aleeta yatuteeredde mu classrooms ze bagenda okuzimba mpitirivu obungi
sebo yabawadde ne singa buli ekyali kibeera mu budget ya Uganda Kibazo naye Kibazo akituuka ku ground akimanyi bulungi singa si kyalandinga Ntebe singa ngwa ku international airport Hoima nagyegomba ddanjirinda oli mafuta waliyo sente eri airport ya mafuta kitegeera mukulu Kibazo tubadde n'ensonga era endala ebadde kwatagana nnyo ne ku byenjigiriza nga bagamba era bino abazadde basaana babigoberera ennyo nti gavumenti yajjawo oba tekyakkiriza certificate ne diploma eza comprehensive nursing abaana abamaze okusoma abo ne parliament yakkiriziganyizza ne gavumenti nti ezo zo zikole ki ziveewo so abazadde tembeere eyo nemulimbibwa nemulimbibwa eyo yo yavuddewo we sinaba kumanya kituufu ekyo ekibuzo kyobuuza sikinaako ansa kati okusinza wenawulidde nga bogamu comprehensive nursing yali bagidesigninga nga ekwata ebintu bibiri nga agisomye asobola okukola nga nansi ate asobola okukola nga midwife omuzaalisa ng'ekombininga kati okusinziira ku muyingo mbu amalwaliro tegaagala bantu bakika ekyo baagala nansi muzaalisa akuguse mu buzaalisa bakuguse mu bannansi of course challenge it was comprehensive of course challenge yabyo naye kati osanga omunansi nga ye doctor gye tuyina is ate ensi bwegenda yeeyongerayo abantu aba multitasking amalwaliro geetaaga omuntu nga asobola okuexecutinga byonna bye tuyina omanyi conflict eri mu Uganda batraininga ba village health center village health teams VHT baagala azaalise baagala agabe panado baagala agabe eri omusujja kakati ate toyagala ku health center 3 tubeerewo na comprehensive nurse naye nga amazima gali nti tetuyina basawo kati naye kyenalabyeko obukugu bwange butonaawo nti malirize ekimu ku babaka ba parliament kibadde bakayanako nti ne ministry yennyini yajjanga ejjawo kino naye nga teyina nteekateeka bano ababaddewo egenda bakola etya naye mpozi mukulu Kibazo kyemale tukozesa omukisa guno n'okulabula abazadde kuba kati abaana baatuula senior 4 baatuula senior 6 kyangu nnyo ow'essomero okuga nti jangu omwana we agenda kusoma comprehensive nursing naye n'osasulira bwereere. Mukulu Kibazo wiiki ebaddemu naye okugema vaccination okwekikungo kwa yellow fever ng'era amasomero agasinga ba headmaster bali eyo bali ku bunkenke abazadde bayina okubuusabuusa nti bye batuteeka mu baana baabwe ate ne gavumenti naye mujja kukikola muyina okuwaayo abaana babakole ki babageme naye ndowooza nze nandisabye minisitule ya health eyongere okumatiza abantu kyesaategedde okujjako fe abageme already mwenna abali wano okujjako nze kubanga nze ndi above 60 mwenna muli supposed okugenda okugemebwa nanti kati kyembadde nkubuuza fe abageme already sebo bwana Kakande nze buli lwempita entebe bagikuba bwoba toze ekipapula bwokyerabirayo baddamu ne bagikuba ya $5 sebo omwaka yellow fever ya $1 omwaka ogumu nali ngifunye and I find it medically wrong nga mmaze okugifuna mu myezi 6 n'empita entebe bwe nkomawo nga ngenda era nendajana nga nagyerabiddeyo neŋŋamba olina engiina wano mu kafaananyi nanga no you have to pay konze do I have to pay or take the injection kati bwe yalaba nga nina galubindi nja kuba wa lugezigezi nanga agenda wali bagikube kati bwamala ojinkuba nga neebuuza naye gommateeka g'ekisawo kikola kitya okugema ate ne bakwongera okugema myezi 6 naye nga nali siina choice ate ndowooza yakolanga nayina okugenda gyendaga no you come back
I think it used to work You come back. for 10 years. That's your life. Yeah. So mu 10 years nze ndi covered ndowooza unless Kanaabi angamba nti mu campaign gye bagamba nti n'abakyali mu window period eryengeme tuddamu nange kekyo mbadde ngendo Nabadde nina omukuba Kakande abadde ayogera nti mwenna wano temuli bageme naye nga nanditambudde ne vaccination card yange ne mulaga nti ekyabulako emyaka emeka 3 era nze ndi mugeme nze kati ndina 3 kyesinaba kumanya ekyabasawo kye balina okunnyonnyola era bino byebireeto byonna okubuusabuusa mu bazadde nti naffe eyaffe ekyali valid twongerako era gwe kati webakukuba kati bw'onoddamu n'ogyerabira nga bakusinsimula endala guno omusujja ogulinga NRA what is the yellow color what about yellow biki because isigo gaya kugema abaana you know kubalaga kichotaasa what is the issue ate ekyokubiri sebo nedda ekyo ndowooza katukirongo World Health Organization WHO yasingolinze out Uganda ngamu ku mawanga 29 mu nsi yonna agasinga okubeera mu guno omusujja gwa NRA ogw'enkaka ogwa yero ffe twakula bagiyita nkaka era nga Makayi tamanyi nkaka kuba bo bayinza okuba batugema tebamanyi nti eno twalinayo Makayi ng'oli bw'afuna enkaka kasita amaaso gafuuka ga yero bino biri mu mawulire nti bw'oba obeera mu kitundu ng'olwadde obulwadde buno obwa yero fever gwate okugema kulinga kumala biseera kuba already your body has already produced the immune system kisule tetujja genda na bukugu no gemazima agakawa ono kisule yasoma Luganda yes mu lulimi Oluganda singa waliyo omusawo asobola okujja okunnyonnyola abantu walwalako obeera n'omubiri okukisule bwe mutyo bwe mwali mubuusiza abantu obutegemesa covid ne bafa sebo covid bangamba nti kondooza kuyamba abatuwuliriza nabadde nsoma story nga bakwotinga minister nti abakyala abayonsa kategori ezitagemesebwa mweziri HIV not HIV John ng'oli HIV positive nga omaze okugeneratinga AIDS nga oli mulwadde singa olina HIV ebyo bibiri byanjawulo n'abali allergic ddagala lye bakozesa abatali amagi abali amagi ne bafuna ebirogorogo kati nze kati nteeka mu ekyo kati ekyo nakyo bagala bateekawo n'ekirala abanywa amata abo bo tebakola ki tebagenda kuba sebo akulira security ku Kabalega mu oil fields ampereza message abategeezezza nga Gasimbagane crew. I've heard you talk about the oil fields. Any visit, we can get in touch to your Gasimbagane team, including the Kabalega International Airport, to take you through the region. Katinga Gasimbagane akuwulira. Yes manyi oba gaba security kukyala. Yatugamba okukyalira kila motozi nafuka kila moto naguno okuja situtuka ngayo okwa muri bazibu okukyaza kakati Kibazo katumale amawulire muri bazibu okukyaza oli kwe twande tubuza yagala okulandinga eboyi generator mafuta kiki bamba bagala bamutwale toyagala batwale gwe naye otulabe kisa oleme kwogera alina akagambo kayongeddeko gebanga a guided tour twatambula naawe tetwatambula naawe sebo tetwali naawe China sebo guided tour tewagiraba wano jerereo okujigira nga tufulumye ekizimbe Kakande yabuza naye tulabye eki tubadde guided wawe tulina okugenda newe tutayina kola kati Siraje tali wano nani gwe Siraje yagenda n'aba aba RPF n'abalala n'agenda nabeno side ze Kabale bw'amala okuyingira Siraje tatu kyanzikika kati
ye naafunayo omuntu nanga akawungezi nja kudda kati bwe baamala guided tour Siraje nadda akawungezi aga nti awo baziikawo bwe bati wano baakola bwe bati bagenda okutuuka e Kampala nga Siraje story ayina ndala ne gye Mukulu Kibazo mangu nnyo katuyite mawule tugamaleyo. Kabaka Rani sebo olungadduka kulwa obulwadde wa Mukenenya bwanca naye weekend ebeddeko ng'abakyalayo bangi. Nupu yagenda, Pirawo yagenze, Piero Mpuga gona palamenti ne speaker ne deputy bonna ne bagenda. Yasindiseeyo Hajati ojagatangako Hajati Hadija Namyalo n'obukadde 223 Haji Kigongo secretary general era yagambye nti chairman antumye n'obukadde 5 bwakugula t-shirt ez'okuddukiramu. Kooti etaputa ssemateeka Mukulu Kibazo naye wiiki egenza okuggwako baali bagitwalira ensonga 14 ezikwatagana ku teeka lino erikwata ku bisiyaga naye yagenza okuvaayo ng'ekkirizaako 2 n'ekitundu endala zonna nga eziganye niga nti mutukkiriziganya n'etteeka nga bwe liri naye sinnaba kusoma bulungi oba akatundu k'abamawulire nako kasigaddemu kubanga kaali kazibu nnyo gye tuli. Emisolo Mukulu Kibazo nagyo wiiki eno gibadde ng'agyogerwako nnyo. Otwogerera mu abadiringa mu property bagambye 5% yo mujja kugiwanga withholding tax ku ebyo bye mutunda n'agula naye kwali ab'amayumba baga nti muwa omusolo URA esobola okubaako nekyekola. Mpozi Mukulu Kibazo njagala n'okujjukiza abatuuliza nti mu tteeka eryo erigamba abantu okuwa omusolo gw'ennyumba mulimu akatunda kabagamba okuteekawo n'akakiiko akalabirira essente zaabwe wa gye zikola ki gye ziraga naye ebiseera ebisinga ababinnyonnyola babalagako eri tebabalaga katundu tebakalaga. Sebo era gavumenti eri mu nteekateeka ng'eyita mu National Religious and Faith Organization Policy eya 2023 gyeri mu kutegeka ekereziya amakanisa yonna ziri taxes bonna sebo bajja kubeera nga mpozi obala kisenge mu nnyumba yange mwensula oyinza okuba obala bisenge biri mu nnyumba mwensula Kibazo mwogera nnyo naye manyi bannayuganda eyo nabagamba nti totumala biseera buli kimu kijje bakyogera tekikola we yagamba mbwajja kweta ani ekola location nti nyumba ya Kibazo yagundi eyagundi bwajjo ani GPS nti bajja kutaka GPS enyumba egeze tracing okyawe abayogerako. Actually John ennaku zino kye bakozesa biiru z'amasannyalaze n'ez'amazzi bamanyi nti Kanaabi nga Haji oba oli awayinza okuba n'amaka 3 baana naye kasita tulaba biiru zino ez'amazzi nga ziri mu mannya ga Harunah Kanaabi nga ziri 6 Kanaabi atunnyonnyola buli rumwe bakonera sebo awo we batandikira buli mupangisa gw'oleeta kati aba neeyakoowe ate si kire kyokka kisule magala katende bwe mba ntambula ngamba Rwomushana nti neekwesize amasannyalaze gange kagabeere mu linnya lyo okujemesa abantu okuwa omusolo musango mu penal code ya Uganda. Tetuganye kale n'olwekyo n'okuwa abantu obukodyo obw'okukubba nagwo guyinza okuba omusango. Ampuliriza Gasimbagane ne bannayuganda engeri gye bali basurvivor naye Kanaabi kyotokonyeeko ku musolo yo yebadde ekkiriza kasiita n'abasuubuzi ab'enjawulo mu Kampala naddala badde beekubira enduulu ennaku zino ifris yafuuka ifris electronic receipting eyo kati ekyasembyeyo nga URA ekyekola bwesanga Kanaabi ne TV ng'afuluma agenda nga bakuyimiriza Harunah TV eno ogijjeewa nti wali nti mpa risiiti nti asiina risiiti nti gw'oli mumenyi w'amateeka olina okubeera ne risiiti nga Kanaabi akuba enduulu. Yes, that is what is happening. etteeka bwe ligamba Hey, bw'obanga okuza ekintu olina okubeera ne olina risiiti okuba na risiiti.
kati anti abantu baffe bo baga nti nze eno gye bampadde eyaguze mukulidde ensi nedda bw'okuba enduulu nga bakutwala n'obalaga naye gyogiguze that is one if not gwe owa fine nabo ne baenteringa mu records zaabwe nti Rwomushana atunda TV abadde atunda nga tali registered on the IFRS system bangambye fine ziranging okuva mu milioni 6 okutuukira ddala mu milioni 5 n'okuggalawo baggalawo edduuka lyo baakowalo supermarket ze baggalawo mu nsi omuli baminisita abalonda amabaati omumatiza otya nti tolonda TV n'ogenda nayo those are the views of listeners mukulu Kibazo era genza okumalako wiiki nga gavumenti egambye egenda kuwandiika yagguddewo obutawandiika health workers ya liftinze Mr. Okongo simanyi oba lifting kuba awamu ayogera kujjuzaawo nti ebifo ebyo ebibadde bita n'abaritayaringa kati simanyi Kanaabi biri bya mirundi ebiri ekisooka tetubadde na ceiling ku replacement and filling vacancies ezibadde vacated nga Kibazo retirinze nga gundi avudde mu mulimu ezo babadde bazijjuza era ezo zibadde nzijuze well anti ekyo kiwanvu mu okunnyonnyola mu budgeting naye kakati kye bayongeddeko bagambye over the ceiling bwe tuba twali twakuwa ceiling nti Lugazi hospital nti ani ewamu eriyo hospital bagiyitani Rwomushana Kambuga hospital nti bakugamba temusukka ba doctor 20 temusukka ba nurses bebati temusukka ba midwives bebati kati ba liftinze ceiling ne bongerako you can't lift the ceiling you can't it remains the ceiling kati challenge weri nti bwe nayogeddeko ate n'abalala ngaga nti baliftinze ti nate ffe abali mu bwetaavu olwa numbers ezikuze ebifo babitutte walala nti ebifo on the general there's been a lifting in terms of distribution gye byalaze ne population gyeri ekyo Kibazo ebyo bimanyi bulungi ekyo obuyinza bwoba nabo nga gwogaba gwenze nkugambye nti babitaddewa ngambye nange gwowulidde nga nti bato sinzira ko yayayombe babanga wabutambala omanyi beraga mugambye babitadde naye ayina obuyinza obugaba yamanyanyi mwana w'ekifo Kanaabi ayinza okugenderawo okusajjengambye babitutewo abalbategeera bali boyogerako naye njagala kusembyayo bali banywanyi bange tunywa nabo kaawa okusaasira mpozi mukulu wa MP Katuntu Ssebo Abudu mutabani we naye yaziikiddwa ne boogererayo ebigambo muganda we ne Meja omunange yafiiridde mu Kinaabiro Brigadier General ne mukwano gwa munnaffe naye naafuna accident naye mpozi n'ekisembayo Ssebo ekyamukwano gwange ofuna accident omusaasira IGG era mbadde nsaasira IGG yazzeemu saaga life audit kati asabye ab'e Bulaaya ayagala kugendayo Kibazo ebyo bye mutereka eyo ebweru eyo nabyo babikole ebyo byabakisuula babitunuulire lifestyle audit omukulu yamugamba agende mpola lifestyle audit yandigambye Kibazo oli mukozi wa gavumenti nti katujje tobe enjuuyo bwefaanana ennyumba gali kwoleka eno ya bilioni 3 wakizimba otya kakati eziri kubanga kawo Bulaaya zaali nalima emmwanyi nalunda embuzi soka gundi Kisule yakuwadde dda ansa nti mu nsi omuli baki omuli baminisita nga balina PhD naye vaccination card yogiina nze simanyi kyemmanyi nti wali entebe balina karuumu ennaku zino simanyi oba kakyaliwo bakuwanulayo waggulu nokka wansi kyagala osaye kamaana mulungi akube bubiri era bwakwetegereza bwati kati ate wano kukeza
akansirike kati bokebereza aba Rwomushana ze bayina oyina okukakasa ddala baakamukuba tulina n'okukola test mu musaayi but I encourage people z'abantu bazibawe kati abaana abamu ab'amasomero simanyi oba banaaziza ku masomero kati tomanya mwana ki gwe bagemye nagwe bataakoze eki gwe bage kuba empisa ye mala bagambye emyaka 10 naye records zirwa ampuliriza wonna wooli mukulu Colin Mutambo radio bagambye nti efunyemu ebizibu online sebo serial number gy'obadde ogamba John Kakande bampeereza ne baŋŋamba nti kino kyatandika luvannyuma naye mu kadi mweri ogirabye eriyo ampeereza kadi kwekali sebo kwekali eyo wagifunira wa kwekali kaako wansi kaako kubanga ebifaananyi bibaamu kakati eriyo n'omulala naye ne Robert Kakande Musoke naye aweereza eyiye nga mwekali naye zaasooka tekaalimu ate ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire njagala kwencouraginga abantu temuzannyisa bulamu omwana mutwale in a genuine medical facility bamugeme abakola eddagala lino be baakola lirire wabagemesa olubereberye tewayina bukugu na bumanyi bubuuza lwaki bamugema olukusense abantu bonna gwe atayina bukugu bubuuza lwaki omwana bamugema olukusense lwaki bamugema diphtheria lwaki bamugema TB kola byomanyi asomba enku avuga boda leka kiri ekintu kimu kino ekintu kyonna kitambulira ku bwesige abantu bwe balina mu bukulembeze bwabwe okiwulira n'engeri abo abavunaanyizibwa gye baweerezaamu ebigambo nabadde ndaba in fact it was NTV omu ku bakugu mu ministry ya health ne bwona oba toyagala tujja kikukolako lwampaka soko nnyonnyola omuntu abamu abaana ku masomero babadde ne bahedi teacher nga babakubira amasimu bw'ogaana oba wakanyiza gavumenti ate okuwakanya gavumenti kitegeeza Harunah kakati ekintu ekyo nze kyenjagala abekikwatako kibaza abantu sirowooza nti baagala bulamu bwabwe naye baga nti gwakimpa nga naawe oluusi kiki ennyo leero ekikunjagaza kati bwe basobola okunnyonnyola ekintu ekyo lwaki kyetaagisa tugambye WHO mbaweereza message ku group ya Gasimbagane eva ew'omukulu okuva mu Ministry ya Health mukulu Ombeva Malende ennyonnyola okugema kuno naki mugisome for me I encourage people mu covid jajja yatiranga okuvaayo jajja mwami nannyonnyola eggwanga kati lwaki asirise nnyo bino si bikulu kwenkana bya covid mukulu Kanaabi kankuddemu yonna gy'olitambulira ekikulembera byonna gavumenti kubeera organized gavumenti zonna zikaka abantu okukola ebintu ebimu mu masomero aga gavumenti wana Uganda kyekyabyonoona omusajja yazimba essomero lye anoonyaamu ssente ze bw'omugamba okugemesa abaana abazadde ne babatwala oba omufiiriza ssente naye mu masomero aga gavumenti yonna gy'otambulira bakugambirawo nti omwana bw'ajja mu nasale bamugema kino ne kino ne bagenda nga bakigoberera kati wano ekyatutta ti gavumenti zaffe abantu bagende babageme kikulu nnyo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire bannayuganda nziramu kati eriyo ono Yunusu Kasirivu ambuulira nga ye kaadi eyiye yagigula buguzi mu empiso yagitya oyo muganda wa Rwomushana oyo inbox olaba bannayuganda bagulangaza covid eyo tuveeyo ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire Kanaabi comment ntono nnyo abantu omanyi oyogedde ku misinde gya Kabaka trek eyagenze Mengo for me
ceased to be about Misinde, ceased to be about the fight for HIV. For against. I mean, the fight against HIV. Yafuuse political statement. Ndyetegereza abantu ab'enjawulo abazze, abatazze, ne tick off one. Mengo ye positioning kubeera the anchor of our politics again. That is one. Two, eriyo struggle for the body politic mu Buganda nga eno ye statement point. Very briefly. Ekisookera ddala era nayinadde nkitunuuliranga gwe bwekitunuulira naye nti one ye eyakidesigning ng'afunyeemu kuba buli ajja agira mu bukadde ezo sente zo nezikola ki neziyingira ne campaign. Kaakati ekyokubiri nensigala nga neebuuza bano abagenda kubanga twatandika nga ekintu kyali wansi nnyo oba kironkinga wano ku Airtel House oba monitor yakirimu ndowooza daily monitor. Kati nenduga okwebuuza nti waliwo okunoonya kye tuyita political legitimacy nti olina okugenda ebulange ne bamala okwanoyitinga si kulwa nga osigala nga gwe tebakulabye nga tokoze eki togenze. Nensigala nga neebuuza nti oba oli awo Mengo somehow ezzeemu okubuildinga base yaayo wano mu central nti olina okukiikayo bw'oba oyagala okumanyibwa wa Uganda o Buganda o nti Kibazo bw'aba agenze ne bamwaniriza ate nze njagala mumusandikire nange nkole ki bandabe nnyo. Nupu yagenda si spokesman waayo era leader of opposition kati n'awaayo obukadde bwalinayo 5 ndowooza yawaayo sente n'amagye ne bagayiwa mu kibuga nga bagenda ne babakuuma bulungi nnyo ne bavaayo mu mbiranye eziriwo ne vice president wa Buganda naye n'akwata banne naye n'akola ki yagenze nga wa mukunyendo mukungwe era vice president naye yagenze nga wa nyendo era ne beevumba n'akafubo nomuki baba bakavaayo noono omwana omupya yakajja naye n'ayanguwa naye n'akola ki aluwa pirawo naye n'akola ki n'akiika neyasembyeyo eggulu yabadde omunene ye Hajjati Adija Namyalo naye n'isebe obuuse speaker tuzze ku ki obuuse speaker ngambye yasembyeyo eggulu ni parliament ya Uganda nayo nekola parliament ya Uganda yagenda mu bujjuvu nesituka era abagazi bo Muwanga Kivumbi ate yaliyo nga chairman wa Buganda Caucus naye era naye yalina abapalamenti Muwanga Kivumbi yakiikira speaker wawerekera speaker mulinde mumbabuulire naye nga mmaliriza bwe wangambye katono nnyo nti bw'oba oli muzimbi wa byobufuzi ng'oli Mengo wano obadde ofunye omukisa ogukola ki woofunira abantu bonna nga bajja mwagamba mutya ewa Moyi nga bagamba batya baba ki Kabiyesi baba kyekyo kyennyini ki kati simanyi bano bamuwanga abali mu Buganda Caucus n'abali Mengo guno gubadde mukisa munene nnyo oguleeta abantu ate se babadde beekolako roolukolo gundi lwaki yajjidde mu kibinja kino teyajjidde mu kino but for me wali Kanaabi about is this about Mengo having the opportunity to influence the body politic ya Uganda? Is this a Uganda? Is this a statement about the centrality of the vote in the central region in Buganda? Because it's not about Baganda in the central region. Eranga abajinonya bazudde centrality eno. Mengo yakikamulamu atya in terms of determining and influencing. Mengo ye yafunye
that is the minor. That is the minor. Nti wafunyemu ensimbi. But in terms of influence. Katikkiro naye n'afunamu omukisa ogufuna platform ogutuuse naye ebibye byakola ki byayagala. Naye gambye nti abazannyi b'ebyobufuzi emmengo guno gubadde mukisa munene gye bali. Gasimbagane ne bannamawulire John Kakande oba kansooke kisuule alayika alina ekimwokya ekinjo kya kiri kimu very briefly mwenna abatudde mulinga abataala bakalulu kawedde abantu abaalayira nti wano n'ente zijja kulonda baabakuba akalulu abaalayira ekiboga nti n'ente zijja kulonda bamala babakubye eki akalulu kati bw'oba wali mu Uganda omulundi ogwo toyinza butatunula 2016 gy'olaga 2026 mukyetegereze bulungi bano abantu abamu bajja makwekansamu aseka kungulu kubazza emmengo naye ng'emabega bw'omwetegereza eriyo ekitala nze wenkulabira bw'ojja emmengo ku misinde nkulinda ku polisi ndaba oba olina polisi gy'ogyogerako eri fundamental gyoize nayo. John, of course Kisule kyagamba at political level buli omu alina okwe-exploiting opportunity. Tubadde tetunnajja mu studio nga twogera ku kalulu k'Abayudaaya oba Abayudaaya mu America n'ababawagira ne how the politics there aligns itself around akalulu ako. Essaawa etuuse Mmengo weefuuke Abayudaaya ba Uganda nga you have to align yourself around akalulu ka Buganda. Does that give you the leverage? Does it matter in the election 2026? Buganda kitundu kinene nnyo ekya Uganda. Ye region esinza obululu obungi Muwanga oganti kitundu region eyawamu n'olwekyo okuviira ddala ku independence jjukira Buganda ebadde ebeera mu center y'ebyobufuzi. Ndowooza kati yeeyongedde okuba enkulu mu byobufuzi olw'okuba nti mu kulonda okwaggwa omanyi omukulu oyo Museveni obululu bwe mu Buganda bubadde bugenda nga busereba bwe kabanga okuva mu 96 bubadde bujja busereba buserebi mu Buganda. Kibaamukola mu 2021 yali trend kati ate tusemberedde era okulonda. Kati ekyebuuzibwa nti bw'oba otunudde nawandikako article nibaga nti NRM abantu balowooza nti y'amaanyi nnyo si bwe eri kubanga natunula mu ripooti y'Electoral Commission nga ababaka bonna ab'NRM bw'obagatta bakola aggregation y'obululu ababaka bonna NRM tiyaweza 50% babaka baayo abajja mu parliament bali biro 50% nga bw'ogatta ababaka bali abalala batali ba NRM basinga aba NRM mu bululu obungi naye ate nga decline eyo esinga kulabibwa mu Buganda n'ebitundu ebirala. Kati bw'obanga oli mu byabufuzi oyagala kuyingira kukwata bufuzi oyagala kubulemera obeere mu ntebe ebesi toyinza kugyovalukinga. Nekyo bwe bawa omukolo gwonna mu Buganda ate naddala nga gukwata ku Bwakabaka bonna balina byabufuzi balina okwaki okwesuulayo. Naye ate ku mundi guno wabaddewo n'ak'enjawulo nti naabo ababadde balina entalo zaabwe endala nga Speaker Anita bagana naffe katugende Emmengo wawuddeyo amuvuma
ng'atutte ssentebe nga wawudde abavuma Katikkiro nti baali bakkiriza ssente ze Anita n'afuna for the first time mu bbanga emyezi mingi publicity ennungi ennyo n'ebifaananyi ebirungi nnyo ng'agudde ng'ali mu kifo kya Katikkiro ku page 1 ani akyekyagala egamba sente zo zamuyambye nnyo okuba mu limelight ennungi ennyo CBS nemwogerako bulungi nnyo. It was a moment to wash the campaign ya Aspire. Jikunyeko teka mu Aspire nabunira. Teka mu omo ne jiki. Olugoyo olukunye era bagenze okulwanika bwaluti nga Aspire tomulaba. Teri yabuuza tineyo wayo na ina CSR 10 bilioni 16. Agwanidde okuvaako sente bajja. Na atano boga abadde ga CSR obaga abadde masonde gabe njagala we Uganda ba MPs abawerekedde Anita Amonga kati awo yanye Jibril yajja kubuuza ani naye nga bw'oyogera nti n'omukulu Mpuuga ali mu lwokaano mu byobufuzi bwabwe bya NUP wagambye naye lwaki Saalabye Owentebe naye ng'agenze separate ng'Owentebe oba Muwanga we Butambala yagenze Muwanga yagenze nga Buganda kokasi naye adasobola okuddayo nga Butambala kubanga taganibwa oliye aliwedde okumurisivinga 10 times nagulira Butambala nenamboze naye akoze yakakyakemukono abakalamba era addressinze ababe ab'emukono kyekyennyini kakati nabo bagenze John mukulu Mpuuga naye n'afumula byafumudde nga John hold a little there how much kubino chenkana chi NUP kyeyambye Buganda okugipropellinga okuddayo mu kifo nga Buganda etudde awali erabikanga yaliko emmandu wakati sirowooza nti NUP yeyambye Buganda mbuzi ze Buganda issue za Buganda kati ennyo kati ezireese obuzibu ennyo service delivery kubanga ekisookera ddala eziri political president ne Ssaabasajja Kabaka baatuula ne bazikaanyako tontabaala nange si kutabaala issue ya federal neva mu elections onfuna nkuwulira Katikkiro yennyini alangirira nti ebya federal mbitulekere ffe tujja okubyogerera mwe mukole Abaganda abantu naye bwe yabadde asinkana Mpuuga ne Sseggona yatugambye nti bempi baatunuulira beebo abali ku nsonga za Buganda semasonga 5 mwezi 5 mwali mu federo naye yennyini nga yakajja afuuka Katikkiro yagamba abantu nti mulekerawo okuleekaana ku federo ffe singa okubitegeera tujja kubyogerako lunzika kaakati issue esinga wano mu Buganda era eyakubisa NRM bwali bwavu service delivery mu Buganda ate endobo oluusi Katikkiro yagamba nti ate district ate mmwe bannaye parliament nene nnyo twandigisazeeko nade nsuubira Katikkiro okwogera ekigambo kikino nti Buganda mu sharing ya national cake bagibba bwe kabanga kubanga waffe Makinde Ssaabagabo tulina abantu 40 40 tulina omubaka wa parliament ogwo Kisoro district etaweza mitwala 3 bana abaka 5 John wandibadde obala ababaka ba parliament oba wandibadde obala amasomero ga primary ge muyina amalwaliro ge muyina kilometers za tamakaze muyina bili part of the cake obodi awo singa Buganda yali n'ababaka 15 mu parliament singa voice yaffe nene nnyo okusinga kati bweri wa singa parliament yeyongera mu bafuluta Charles Rwomushana kuri kibazo topic eno is topic nyangu osobola okuwevinga noga nti obudde bwange mbuwadde Muwanga Muwanga tukyakutegeera kakati kuno okudduka oba emisinde eyakabaka the Kabaka run eyina sponsors biwandiise ab'emikago abavujirizi zikiza okwogera amanya gaabwe no problem okay so you have Airtel for instance oyinamu the new vision unit
radio yaabwe CBS oyinayo DBS there are several aboyita sponsors. Now kakati njagala concentrating we nabuzize ekibuuzo effectively because sagala tutwale budde bungi nnyo genda maaso. Kinagana, that's why it's a complex topic. Kakati no mpozi nga simple goma yeddembe kitunulira. Now kakati then obugulaka guno omujozi you advertise the run wayina okubeerawo message so gula owa abantu emijozi eno bwe banaabalaba ekifaananyi abadduka basome ebigambo ebiriwo. If we are talking about the cause of HIV nze gwenti bwe naalikyalabye nti Muwanga Kivumbi okujja is publicizing the cause of HIV. Kyofuna mu Muwanga Kivumbi okuba mukulembeze is an MP. You are having that publicity and mass mobilization. Now, but bwekibanga ate ab'ebyobufuzi kye baagala okujjamu ebyobufuzi then muli bafu. You are dead. When Shame Joyogera ku heritage yali esima yali eri mu kunoonya gas oil bakolako some survey ku HIV oli yanzibira ku results nga ku basajja 100 93 bayina HIV, right? Obwana I think 36 abali mu somero 36 out of 100. In other words ebitunde ebimu buli bantu 10 babaziika nkaaga basirimu. Kati bwe mbanga muyina organ yes Rwomushana deto yo mujja omanyi deto tukosa WHO nakugambe bagema emirundi ena kati murata aliomeka waliwo nti Kibazo bamugema gumu kakati tontwale eyo ompeteddeko chengeza okukola that's why choba ulira ezo zirukunjirizi mbalala go tubade tuchogerako wano photo portrayal that HIV explosion is real an implosion. So you are dealing about an existential threat. Kat mwe ne culture ya mwe na yobufuzi bwe mamu kitaddemu because I my belief see a design kigendererwa kya designer. Of course Charles definitely bwobeera nga osigadde ku primacy nti ekigendererwa kya run kiri awo HIV naki naye nakugambye beyond that nze njagala kusoma between the lines beyond that I'm taking it now I am looking at the mind of the Kabaka tetugenda kudiscuss nga Kabaka era ngenda kujjako. That can't be a debate then. Well, mind ya Kabaka is tulwanyise HIV. Please don't kanga. I will not accept. Mind ya Kabaka is tulwanyise HIV. You get? Boboli mugoberezi we and your politician ngokunga population. That should be central. Yeah, which you know kuba. Kati bobanga Kibazo go kyolabye nti politicians bawuze because nabo balaba ne category yawe byamiza nnyo. Then it's unfortunate. It's extremely very unfortunate. And then sadly, finally, mengo design yayo mu constitution yali be away from politics. Wokomo okugireta mu politics feature gye tulaga mu teriwo. Ukonako kutiisa. That's a fact. Yes, but you see. Atena wo bigenderemu. Twali kigana kugenda mu IDP nagenda mu exile. Tosinga basudani. Lekera okutiisa. Omanyi Kanaabi. Mulimu bye twakola. No, Muwanga mwiguno. Mulimu bye twakola. Ebiri mu semateeka naki nga byakwerinda. Bongamba nti ekerezia tegenda kubeera mbyabufuzi. Ekerezia is a political animal. Edini across board politique, they are at the center of politics. Zino cultural institutions depending on zogeredani they become political. Because all of them are political. All of them are political. The lie is bwaba yogedde nze ebimpiso obubi then you've gone into partisan politics. That's a lie. Muwanga Buganda yafunye opportunity
to be at the center of the fulcrum again era esobola okkikamulamu okubeera nga the deciding point of the next political manifestation dimensions buli kimu kitandikiraawo tekimatalinga oba enaremu oba nupo obaani but opportunity yazze oba wave ya kulanga ejja kgenda. First and foremost ebiri easy bw'otunuulira the political architect ya President Yoweri Museveni NRM for the last couple of years ebadde built to isolate and weaken Buganda politically. Buganda girekaawo ginafuye era n'amala ebbanga eddene ng'ayagala nnyo okusitulako ku busoga okubalansinga ku numbers. Ndowooza busoga kuva ku kazi we speaker Kadaaga wano nga tulina sekandi n'afuka vice president ne mu kisanja kino ekyaddako nga tuvudde mbululu yasalawo nti ebyobufuzi bye agenda bitambuza alageko Buganda ku bwereere era bw'otunuulira changes ezibadde not only mu byobufuzi mu magye ne mu ngeri gy'alondamu kabineti ye ebadde ekulaga bulazi nti wano yakubawo ekimooni n'agamba mmwe mulindaba era nga alafuubana nnyo okugezaako okwendiyalinga himself more to Acholi Lango West Nile ne Teso onoonya new base ng'anoonya new base New Jerusalem era ebimu kufe kye baga nti mu history ya Uganda mukulembeze ekyabaddewo naye kangabiriza okuyigino walinga Buganda n'amalako kabe robot yakigezaako kikola n'abalala ne bagazaako kikola era olabe wabaddewo love nnene nnyo wakati ate waliwo n'omukubi w'olusiisira era yalikuba kati asituula eyo mu mambuka eyo ebintu byo tubitwala nti biri innocent sabola olusiisira lwabeeranga mutundu lwavaayo kati lwabeeranga emutundwe Rwomushana yalunywamu Red Bull nze nanywayo kaawa wali tactical naye olusiisira yasooka okukuba yalikuba kaseese olw'omuggundu mu lwenzu muba yabaleka balenya kakati olwalo lwaddako naluteekako for sometime enamunkekeera eyo nga naye agoberayo nnyo naye amaze ebbanga eriwerako nga yasengula n'afunayo n'amaka ndowooza n'agakuba engulu eyo jjukira wabaddewo okukola ngambye maka amaka gabaamu n'omukyala oba abakyala kati owa namunkekeera oyo era lumu nalabako ono muwulu awuluguma tabitegeera era lumu nalabako babishopu nga beesaze baasi nga bagenda okukiika eyo ndowooza teri munene wano abadde tagenda era nendaba marriage nnene nnyo abaali batunuulire nnyo muganda yange Nobert Mao lwe yalina homecoming we nga minisita n'abaaliyo ne Hajo wange w'ebitambala yaliyo n'owennamunkekeera yaliyo manye ebbanga eryo focus yalisooka nnyo okusooka okuteeminga Lango era Lango eyo is an interesting by the way abatunuulira kati ebyobufuzi something in Lango is very interesting but for another day kubanga waliwo a new wave ey'okuzaawo UPC at least mu kitundu ekyo Akena is succeeding okurestoringa UPC as a part of Lango. Now will he cross n'agenda Acholi dynamics ze endala nzibu zirimu ebirala ebyabwe by'amadiini n'ebirala biri complex Teso region as a basket ngoina Karamoja ebadde ne advantage nene kati ne Museveni okugezaako expanding to traditional hostile Bugisu
era ndowooza marriages erimu bano originally Neteso yali very hostile. It transited from core UPC into FDC and then eventually nerokoka tenalokoka. There is a mix. It is still a 50-50 in terms of Kibazo ekibuuzo kyo kiso mu Buganda mengo visit. No. Jalaga. Ngoba don't wale misindi. Gwandi wasose kuduka ngoda Kenya. Ngoba don't wale misindi. Na yandu muddusi. Sebo bako bitara. Kakati. No njaga mpa abantu background. Kubyenjogerako. Kati Rwomushana soma chazo nyango bomu kuwereza. Emku region yayina by the way highest rise in opposition mu Uganda. Yali Western Uganda. Nekati. Bebakola survey. Emku region. Rishi base ya Dr. Semogerere mu Buganda. Yali over me bojituna mu percentage. Ebadde erinnya bulinnya through BSJ to Kyagulanyi. Najitwala ku greater level. In Uganda, what happened as a change in Nenenyo was a result says of what Museveni thought was a safe cattle corridor. Ya Buganda. For purposes of politics, sijagenda mu details zayo. No. Two things have come through. Ekishokera ddala. Over time, be yali atwala nti babe bafudde. You know, you are speaking about an old man of above 80 years. Mu Uganda tebabera mitwalo 15. Abantu abamwinkana. For your abantu abenkana President Yoweri Museveni tebabera mitwalo 10 nekyo. Abamulabanga munywanyi. Mu Uganda yonna abali above 80 tebabera mitwalo 10 nekyo. 15. Kati abantu be yali asiba ekutiya. Naba kuba politics. No. I know the politics of Bazukulu. Abantu be yali asiba mu kutiya. N'ababuulira tribal politics in Buganda have died. The new younger people tebamanyi ebyo bya Museveni gye baava n'abalala. Let me be very clear. Bali born here, assimilated here, tebaagala kuwulira language ye. Kati he no longer speaks to them. Omanyi Muwanga nina bavota babiri abaka qualifyinga mu nju yange. Kati juzi omu kubambuza. But daddy, how was the war when this war happened? Was it like 2 days? Was it like you went away? Did you go to a village? Was it shooting like in a city? Did it happen? Kakati, ngendo kubetegereza. Ngendo ye generation. Sarawo. Bagani enda basala lukomewo. Kati ye generation sarawo. Peter nze I man njakubulira nti size okugera na practical politician. Constituency yange yaliko enclave eyo. Okitegedde? Era enclave eyo mu first vote yange naliyo naawe. Ya votinga 80% against. Nze jinakuma. Jiwa kume. Ya votinga. Ne Kenneth Paul Kakande. Era nga bataddeyo olwokuba nagalayo ne mulwanya mulina campaign ngira. Nga bageze ne basigayo ensigo. Nti oyo gwe mulaba oyo. Bwajja wano ow'emmengo oyo ettaka mwabali ku bibanja abatutte. Ate no bawuliriza abange nnyo radio Simba wetukawo bulungi gatoga abo bafa abamwe beyongera obungi bali bafa abano beyongera obungi abantu 7 bafa it's not going to be reversed. Just trust Rwomushana. Just listen to the story. Rwomushana, you have coffee on me. Mudura aramunani atude ngali mu kiralo cyente manyiwe bala bafuga abanyi bagabafa abo buli bafa those ones always die. Kakati myaka ejo girimu n'abatali mwabo. Myaka girimu bajjajjange girimu bakitange. Kitange was Museveni's age yafa. Kakati nze nakola P7 ne muhozi. Nesifo
kipito kimanyi emyaka gyaffe so Museveni apparently ali mu age y'abakitange bagenda dda Katonda amubeereddewo nnyo. By the way, that is true. Era batula mu banno bonna bakivadinda baani takyalabako. That's the truth. Tosobola hiding out from era baba achekweka kakati. My big point is ebutambala kabaka rwan ne mengo tugende wali going there ebutambala what happened twagenda mu myaka egiyise ng'atenze biggest defender kube baagala okusengula against abantu ba Museveni abajja n'emmundu ne ssente bajja n'ebintu ebyo bibiri bajja n'emmundu ne ssente to evict. Nagenda nga ndi chairperson we Buganda eno ewa Kanyike ebukoteeyo nengende ekiboga audience nga gyenjogereramu abampente nga traditionally badde ya Museveni naye nga kati okugirwanirira ngendayo be mala boogereramu bampente. So what does it mean? Now two things have happened in Museveni kyatamanyi fundamentally, and that's why the Muhozi project ejja kufairinga. Bagizimbye nga balowooza nti you can isolate Buganda. Nebe yakoze suggestion za names mu cabinet tewaliyo wadde wajjijiribwa wadde Gasumba wadde Kabanda wawano we arabyemu mpeke. No, and I'm being Muwanga Harunah kasoro Harunah abaddeyo agenda kugwa no abaddeyo kati yazenga wa Piero yu abaddeyo kakati Mengo where you want us to go Mengo ebadde mu politics for some time ono gyayogeddeko nga erowooza ddala tenure ya Charles Peter Mayiga nti osobola okukolawo ebyobufuzi ate biri ku kkowa negendereta ekintu ekirala abantu bawano okuddamu okutunuulira issues eza service delivery enguudo amalwaliro amasomero feria obwavu obusitudde jembe abaana baabo abantu baffe mu Buganda baweeredde abaana bangi. The biggest fear gye balina ye region esinga kati abantu mu diaspora obungi. The biggest base ya diaspora tekyali Northern Uganda. At one time Northern Uganda local displacement ya war mu 7 era beibali the biggest diaspora group. Today qualify that bagenda mu diaspora aba Northern Uganda naye nga abawerako ku bo bagenda bayivu era emirimu nga bagikoze. Ojjukira I always refer to the Kachoke Madit. Kachoke Madit yayina PhD holders in a single meeting e Canada abasoba mu 10. Unfortunately wano abaana abafa bagenze mu diaspora this generation bagenda mu chondo kya Bawarabu anomanye emirimu gye bakola ne Bulaya when you go of course ne US ne therefore why Abaganda bagamba sebageya nyonyi nga namunya ali kunju Chogamo no yagenda Bulaya tayina PhD Kibazo ondo otegeka kisere magala katende yagenda Bulaya nga tayina PhD ono mudiza mwedina kastanjo bero bubi ngenda kubulyayo emu ku dividends that group against Bulaya chekoze the influence on social media. Chovora about the only two languages ziri ku social media is dominating. It's only Uganda and Ruzungu. Oba feje tulaba. No, Gemazima. The influence, the biggest influence. Kati platform esingako influence. The language yogero wayo ne Rwomushana kati ali forced okufuna Bible yo Luganda aluige. I'm not forced. Okay, because sagala kwogera ne beru kunje njaga kwogera namu. Chabanyi gwe ala chikando manyi ati nimba sakushumura byali. That evident jala. Therefore, a defining the narrative on TikTok. Ne defining a narrative ku bintu ebirala bingi. Of course, nebi abaspire nebi bamu. Kati group we influencing a politics ya one forget about Mengo. Eyogero Luganda no Ruzungu ya Central region. So
don't look at the physical Mengo, look at the virtual Mengo and its influence on the politics of Uganda. Ndabo butambi bungi nnyo President Museveni bakola ku TikTok ne muhozi bwani tekuli kali mu Runyankole nak. I bet baleteyo kamunga ka Runyankole. Because Eastern Uganda is sorted. No, it's not. It is not. It is sorted. Secondly, master Buganda over time ye transforming the nations in okuba tribal. Olwaleero from omwana wa Charles Peter Mayiga comfortably afumbidwa omuteso. But the chabeeranga wodde. No, it has been there. Sikibe kiri. Traditionally tu abantu abafunye sente bano ne bajja basenga mu Buganda. Wakisule tugenda mugaba. Abantu bajja basenga mu Buganda. Ono Charles Rwomushana mutaka. Siri musenze. Ono musenze. Siri musenze. Oyo mufuluki. Kibazo banne babo eyo. Bonna abasinga obungi kati. Two, can Museveni afford to destabilize the region? Bano mwe batadde sente zaabwe. My answer is no. Therefore, Mengo all of a sudden efuse epitome of esobola okurevising okuredefining politics wa Uganda. Question is when the saga is discussing here. Question eriko nti enesobola okusizinga opportunity eno. Ekyo kye nabadde mbuuza. Leji Hana Singa. Has it got the leadership, the skill, the tact to do what? Okumanya two kuwagira Museveni kukola ki? Determining the politics. It doesn't matter whether Museveni or Muwanga. Ngeka Omuganda oba Mukiga. It doesn't matter. Let me Peter also speak to something back home. Even the maturity of my generation in the politics of Uganda is paying a dividend. It was an investment that Mengo made long time ago, Buganda made long time ago to invest in younger people, including myself. Including myself. No, unknown to you. Unknown to you, Jobera. You may think today I'm a very simple politician. But when you look at me, you look at these other people. Therefore, in the politics, let me even deliver you home. In the politics of Uganda, ebera nsobi nnyo at this material time, okwata that group a solid following on ground, and you divorce yourself from it. Gasimbagane ne bannamawulire. John ne Harunah. Nina Mukasa Andrew ali Ontario ansabye nga Kibazo tekijja kuba kya bwenkanya kuwa Muwanga all that time n'asimba thesis ye ne tutafuna response from Kakande or any of the others about this. You seem like you've given the show to Muwanga to impose. Okay, Mukasa. Ngenda kukiriza Kakande eddakiika emu ne Kanaabi eddakiika emu ne Rwomushana eddakiika emu. I cannot get space through quarreling. Democratically Kanaabi asiizinze n'obubwe n'abuwa Rwomushana. Sebo ompadde omukisa omukulu oyo mwebaziza nnyo. Obuzibu kati kukyogera ng'Omuganda. Obuzibu bwa Buganda ebadde n'emikisa mingi okulembera eggwanga lino, naye ne tutwala omukisa ogwo ne tugugaba feson ne kakati bw'otunuulira. And John, oyagala ku defining okukulembera in terms of kubeera nga gw'okutte enkasi oba okukulembera mu definition y'Abayudaaya nti I can drive policy even without sitting there. Abaganda tulina tendencies bbiri. Tendencies emu gye nzikirizaamu nti Omuganda ateekwa kuba mu seat at the center. Kubanga wako center, then you control the resources and direction. Yensonga waki Bush ava Texas najja Washington.
kubanga wali power nenga abadde ne resources ezidetermine erowooza nti tebwetaaga kubeera the center. You can be at the region and you determine. Ye problem yajjawo mu 62 nti niwanga mulala atudde wali ffe tusobola okuba nti tumu drivinga. Bagita concept ya power behind the throne. Mukadde wange ejjabbeeri bidandi sali yagipreachinga nnyo. Tulina we twalinga tudetermininga kirala. I'll say it was about the football club. Nangamba nti Peter nti nimuleeta Harunah nga we express nti ffe nga bamutudde wano ffenna kino kye tukkiririzaamu nti oli tumulekawo nga titular head nti ffe ne tuvuga ekyaffe. Kati Mzee Bidandi yakkiririzanga nnyo mu power behind the throne. Ne mukulu kintu musoke at what stage? At what level? When? Kubanga we yali mu UPC eya 60s. Si yali concept ye yali nti you must be at the center and control. Nga group endala eryemmenge ganti tewetaaga kubeera wali osobola okubeera eno naye ocontrollinga remotely. Abalowooza nti bajja kucontrollinga remotely baba kuba bubi nnyo ne babajja mu game. Buganda neddamu opportunity endala mu 1980 kinana mu lutalo. Buganda by default oba deliberately or manipulation nesalawo era still obukwembeze okubudonatinga. Twalina kikosi malumu yensonga kati lwaki kusaawa eno twalina Abaganda bakyakukuuma nti naye ffe twasiga okukola mu contribution kijja kitya nti ffe tusibeeko okufuna the list tufunyeeko ne nankali kasambi abasajja balidde entwingiri balidde enkoko ekulu balidde ki kubanga twakola mistake. Kakati then the question nti bwe twali tufuna opportunity kaakati abantu baffe bazibusa amaaso leadership anaatiko okugibaamu atutuuse eri gyetugenda eri abalowooza kati osaza okuwulira eri abalowooza nti omuvubuka oli yajja okututuusa gye tugenda omulala power behind the throne nti kati ffe tumweyungako kubanga tuye bukunkumuka Abaganda bwe banamweyungako bo be bajja okubanga be babega. Tunuulira okuva ku Ssemwongerere twajjawo Besigye as the main candidate. Besigye najja until Kyagulanyi emerged tewaddeewo viable candidate from the region. Nga bakandidate bonna butwogerako bava bunayireeyo buli bw'onayagala okubeera mugoberezi toyagala kutuula mu seat kukolerera kulwanira buyinza. Hold there John. Kenya waina tribal chiefs quote unquote. Waina Raila aina the Jaluo block nogatako wali Abaluya nobeera ne family ya Kenyatta ng'eyina the central region nga yagikuba mu mpale. The Moi family emerged or the Moi factor ne emerginga nga yeyina Rift Valley ne Kelenjin. Of course the Kenyattas also took over the Gundi. Kati nobeera n'abadetermining abakamba nachi woyagala politics abeere ng'oyina the tribal chiefs abajja ne badeterminingira regions zaabwe ku mmeeza oba gwoga nti bwe mbeera ne tribal chief wange ayina kundeliveringa ultimate. Lumu kasa information eno from Tumukunde bwe yakyali w'amaanyi. Waliwo story bamwandikako takyukanga kyali w'amaanyi bwe yesimbawo w'amaanyi ge. Kati bwe yali nga Lumu nga bamwandiseeko story eyamunyiiza najja ku parliament n'agamba mwamawulire ate musaasira nnyo mu Abaganda kati nga tugambye nti buli region efeeding presidential candidacy muli nani you have nothing. That's very fundamental. Nti abantu baffe tulina system egruminga enacharinga Gasimbagane ne bannamawulire sulo badde ogamba ngende wa Rwomushana kumala okudda mu Kibazo. Moi bwe baamuleeta bonna baalowooza kuba munafu
power Moi, behind the throne bwe Charles Njonjo bamuleetanga puppet neero yatuula mu ntebe mutegedde so ensonga ya Kakande gy'agamba there is no way gy'omala kuwa muntu buyinza wano ddala mu nsi zaffe za Africa n'olowooza nti ojja mukontrolinga. Moi baamuleeta lwakuba yali munafu, Kinyatta amufuula vice president kuba talina base. Naye teyabakunkumula emyaka. Charles Rwomushana kakati mpozi wagambye tojja kurespondinga lwa revolt okusaga kwaffe kwa Gasimbagane responding to popular demand. Our powerful research. One, ntude na Abaganda. I'm a minority mu Baganda. One. Negwete Waganda wala. Omanyi wo determining Obuganda. Omanyi wo determining Obuganda. Buli both economic and social. Kati bwe tutuuka okudda ku sekukkulu federalism wakolera. Buli gwola basigadde wano abeera Muganda either genetically oba economically. Kati ono economically Muganda. I'm trying to show you the use of sentiment. When I ingira Mbarara High School, Senior 5, nga dominant minority bali batusi. Abanyarwanda bali bagenda okuddayo Rwanda barapiye. Bali basomesa abaana abato. Naye olwo abantu bateranga kubeera group emu boogera lulimi lwawe. Kati for the majority we felt threatened. Bokola survey yawo mu West. Abantu bayinayo some negative sentiment kubaki. Ku Banyarwanda batusawo because bateranga kutuula ngaka akabondo bondo so bwe mbandi namwe wano I will think my security kugala lulimi lwammwe. You get, I can't see you into my safety is okubeera namwe ng'abayivu ng'abategeevu ng'abana Uganda. Kati as sentiment says of politicians bazikozesa nnyo. Ne bawone population gye batiisa abo ne bajja tufudde. Kati ogenda kulaba ati be batiisa nga the majority. So you bw'oba yagala kudominating a little more opportunity. Don't give Museveni kati kankozesa Museveni that opportunity. Okuleeta byabakama ku electoral commission. Ye nga amulese ng'omunyolo naye nga kyayagala ayagala Muwanga Kivumbi amulumbe. Byabakama bakalulu kati ngeri Abaganda babaheza. You get, for you are talking about byabakama an election rigor as the issue. Byabagamba abagate bagala munyolo. You get, so munyambe byabakama na abeerewo. You get what I mean? Kakati, so when you say Buganda ebere best to do what? You should say ikatikiro mara bagenyi be na chi tufuke base to do what? Now that's what defines positive politics. Oga tufuke base okuteekawo omuganda. Bali bakimanyi. And okukimanya, this is what they did. By the capture of Makindye, nga bavudde Rubiri, Baganda commanders at platoon level, company level, bafa. Very good commanders. Ndio kimanyi kasere obadde wano mbyo obufuzi. Kati bigame muwalawo, ntolotalo tulwale for one day. Naye abaali boogera olulimi lwe, who were nationalists but at violence, nga Baganda babata between Rubiri nachi including Sabata bamutanga tabana bakwata. That was a very good fighter nga Muganda. So you see one strategy because oliachi manyi bwe mutewe muli this one, are you fighting against Obote or oyagala kuza chiri? Now then oberawo ne category endala Museveni and Obote all agree on Buganda and all of them use violence. Question erinti where Buganda is a threat to strategic security of the regime. You use violence. Obote did it. Museveni is scientific. Because he is very brutal. That's why you see, one look at the Amuli Bampa is a youth. The minister of our youth. What was scientific in 2001? You see, when he's killing in Buganda, you will kill him as a Muslim. So what is dominant is that only Muslim. Scientific. That's when you are dying in installments. You get Kanaabi, whoever Kuba,
bakuba ngo wakalevu baga Harunah terrorist. They cannot say tebogera ku Harunah wemamba tebagamba Harunah tebagamba Kanaabi. You don't say Kanaabi. You see the science now. You get kati Kibazo eba mutangani Kibazo kiwacha awera wanupu katoso bana command Kibazo yafa because yanywa coffee. When it becomes a threat, they don't use the violence. Abakofa abo bangu. oyo wa science. Then, so you see the two of them agree on Uganda as wefukira a strategic security threat regime. Kati Muwanga oyina okumutunulira. But you see Muwanga cannot be a strategic security threat because ayina welfare issues. Club yawe yonanga bogiraba tewali ayagala wa president no yogoba doyita oyo amrwadi Rukwago kwaga anze jagala ko bwa mayor because wa mayor I'm sure I will win. There is welfare njakufuna yakasara owa president ulingende kulosi chobora abacherekera chagulani. Now the Buganda elite nsembe necho because my chibazo naterongo bwana the Buganda elite tokubye nyawo the Baganda kati yesu wesimbe wo chichota ina I will be running in bit awesimbe oyo musajja oyo musajja wesimbe wo now even announce it no kuchiroza ko kitya because they will hunt you including your own kakati and I know Rwomushana I am an influential political factor where. Because if you can't even think future, how many times Zedechebos have we told you about shortening the future? Bring forward the future. Forward. Future is not coming. The Baganda elite, Musubura, is the nationalists who are capable of responding to violence. Mubasubura. You're very good at that business. And the yes, you trade them. That's why you see you had Nkwanga, Captain Nkwanga. Ingene HB was fed them more. You go and check what happened to him. Ingeri Jabamuta. Yes. Mamsubura. Yes. Kaira. Base Mubuganda, he never took off. In any case, he was even linked to DP. Bwenje wazarwahi from Bushenyi yaja namwagera no kumwagera Jack Sabit you refused to join NRA we are very beer because he trained Namanya Mushega you training a major maybe he was planted on Kaida even Kaida no please Kibazo withdraw I said maybe because even his commanders his best and it's not scandalous in Nkwade win ukambye ninawe mitwaro jange biri kashi njikutedeko for nominations kakati wa president why you come for where there is a risk babutambala kakati the finally so you've seen so Buganda elite is yeah kati olwoko bantu bamanyi the Buganda elite ate bamanyi mwagala taito. That's why Rure Mosh conference nominated Rure because they believe they are conscious. Two, that is why they even after removing Rurenge Chibalochiganye never take a one, never take a one. So because they know it, they know how to answer the ego of the Sarah so you but if you want to be a fulcrum, you're organizing a national consensus. Buganda becomes central. Gasimbagane never number one. Wangenze na dembo muwadde. Obudikire imize. Ndakulyako. Withdrawn. Naye withdrawn akozesezzaako naye agenze badde mutunuulira wano. And Rwomushana abadde mukugu nnyo mu mulimu guno ogw'okudemoralize baga nti bajja kubatta. As if Rwomushana sells violence. None whatever violence nti eno yo tewabeerayo basobola kurespondinga in a violent manner. Mu ngeri y'emu nga bali gye bakola ki gye babeeramu. Kimu kyokka kyemusinza nti mubeera n'obuyinza resources zibawamu. That's a mistake you made. Katonda byo one with them. Nze nkugamba brigade yakasirye gwanga to survive. There was science. Tusooke tubuuze ekibuuzo. Sebata didn't.
region gye twogerako Muwanga gy'abadde adescribinga yayina contribution etuuzaawo bano abaliwo olwaleero. Yep. Are you sure? No. Nti terina? Akugambye Muwanga Kivumbi gye yakyala kati baalwanirira. Anti, Tasogedde nze nkubuuza abamuwente be balwana olutalo. Yayina contribution. Olutalo bwe lumala okuggwa. Region y'emu ebadde ne contribution mu kubeezaawo regime eno. Yes or no? Bwe tuba tuli mu kooti. Mwe bakatulo. Mwe bakatulo. Bwabaddewo contribution. The Northern has got Northern Uganda Reconstruction Program. Kaakati ekibuuzo ekyebuuzibwa we tuli olwaleero Muwanga waayogerako region eyo ekyayina support eri regime. Yes. Kiri bwe. Are you sure? Yes, 1 million. Ono che Kakande atuwadde figures. Amaaso kiri kimu kyokka nti Buganda yagenda n'ekwata abaana ng'ono ababaka be mu bendi nga bonna bava regioni za njawulo. So NUP yakuba akavulu wano mu Buganda lwakuleeta abantu balala. Let me tell you, omanyi omuntu yenna omusunanga ono bamusunye n'avaayo Katonda n'amutuwa kubanga aliwo byayogedde awo ebyemakindi awo obadde gye tanandi byogedde senga tabadde but two things Rwomushana kyakola, he forgets nti a typical Muganda be basinga okuba nationalist mu Uganda. Muganda wa bulijjo they are people of goodwill. Si mu byabufuzi byokka ye region gy'osenga n'ofuna n'ofuuka omutaka ne watabaayo kintu kyonna gy'ojja n'okola buli kimu era ne mu byobufuzi nze kali kyene badde condemning Abaganda lwaki balekawo gundi lwaki batunulyanga region ebadde patriotic all along. Kuba bano bebalikola bagamba ffe twogerenga bannayuganda mwogeddenga Baganda naye Baganda have acted more Ugandan than any other region in this country. Really? Yes. Rwomushana nawe Makerere Baganda left nga bakuyita mu kibi they voted for you because you were on a noble cause of needy people. Radio Simba yanamanya wanaayita ngomanyi gye naayita Rwomushana yampadde kubo okay ngenda kupushinga debate eno ku level endala kuba eri yambuuza Peter, do you think this country can liberate itself by each of us inwardly looking at ourselves as a tribal enclave, or can we do what Vidandi and his group attempted to do to transcend the tribal lines and project ourselves as nationalists? What I hear in the studio is a Buganda nationalism campaign, and boy, that did not work in Makerere. The moment it becomes that way, then everyone else allies against you. Absolutely. That is not true. It's okay. It's okay. Can't okay. Tukozesa eddakiika bbiri mu ddakiika emu abawangula Makerere bonna abazze bawangula baba NUP. That is very recent. Abasinga That is bawangula NUP, DP, CP, whatever. Kati enjawulo eri emu bongamba nti NUP is Buganda nationalism naye nga abawangula Makerere amanya siraba mu kisuule awo bo sikutegedde bulungi. There is gonna come a point when you say tosobola okuba Omuganda ng'oli munnayuganda omulungi byombi bisoboka. Mukulu Kibazo issue eriwo nti tetwasobola kubuusa maaso. Bannayuganda bonna bagamba tubeere bannayuganda tulowooleze mu mutima gwa Uganda
naye omukulu le yayogera ekigambo kimu mu Luganda kyetwayagaliza embazzi nekimuleetera obuzibu. Museveni ayogedde olunankole myaka n'emyaka, ayogera Luganda, ayogera olunankole n'ennimi endala, teri amukwaki. Waliwo kampeyini eyateekebwawo obufuzi ndowooza bwasooka mu byenkaaga nti Omuganda buli wajja mu kintu olwo baafuuka Muganda. Yensonga lwaki Abaganda baasooka mu byobufuzi wano babakuba tekini babajja mu byobufuzi ne batafuga ggwanga lino nga babagambye nti Abaganda endowooza yaabwe yabwemanya kiki. Kati ishu eri nti Omuganda bw'awagira Besigye, bw'awagira Museveni baga tayogera taloweza mawanga, naye Omuganda bw'awagira Kyagulanyi nga baga nti aloweza mawanga. Naye lwaki Omuganda bw'awagira Museveni bw'awagira Semwogerere ate bw'awagira Semwogerere bamugamba ki bw'awagira Semwogerere baga nti tebakyogera Tegaya bawagira Museveni tebanga nti Munyankole. Omuganda bwe yawagira Semwogerere tebamuyita Muganda, bamuyita. Era nyakutegeeza NRM yasiga enziro Semwogerere mu North ng'egamba nti oyo gwago abaleetera Semwogerere wano ajja kubateeka mu buzibu nti ani akyogera nayo bakavalinga Semwogerere. NRM yasiga ensiga eyo nti bwe kemulonda Semwogerere ate nga mwe abakyolina balanga mwe mwasaanyawo olubiri bajja kuleetisa emmuli abakikola bennyini nga zeesimbye NRM. that time kwakitoyogera nti Baganda Gasimbagane ne bannamawulire Harunah. nje kirakulabirako kyange kyenja okuleeta kuba eyo message oyo gyaweereza ze zimu ku ezo ezikutunuza nti wano tojaawo yambuka waggulu ng'alina kyayagala okusuuza. Nja kuwa ekyokulabirako kya justice ne balaba Tio akugamba nti right now where you are at, ampuliriza messages nsomamu ezo ziri endala eziwagira bye boogera mu studio mbuuke kuba eri ayomba nti eyiye sigisoma. Balaba Tio aga nti right now where you're seated, you're speaking like Mao used to say that we are going to create a Nile Republic. Are you being viable? Batudivertinga naye tubadde twogera ku Muganda aspiring okufuuka ki omukulembeze agabe ku ssente ziri ze wagambye nti bwe bagenza okugira nga zigenda wa sina ezo zokka no Kibazo alina ze yatandikiddeko. Naye kyenjagala okuwa ekyokulabirako ekyangu nga Emmengo tuveeyo Jema Justice Forum bwe yajja niga nti by the way ekintu naffe tusobola okukikola gye mangu nnyo lebo ne bagiteeka ku muganda wa Kakande ono Muhammad Mayanja Kibirige. Abasiraamu bakoze eki era olujja baga nti oli mu kibiina ky'abasiraamu kibiina kya Uganda bakiregisteringa ng'ekyaki kati eyo tooko mukulu Kibazo tulina ogirwanyisa ennyo. Muwanga bw'asituka n'avaayo Rwomushana yasooka Abaganda babo bakoze ng'akyusa n'olulimi naawe omudifeini nga bukozi Isiraamu ng'akyusa n'olulimi ng'akugaka akali okukaka n'alaga oba batulaba bubi ndowooza tuteekeko n'egundi. Era Rwomushana owuliraga nti Muwanga bwe yeesimbawo nze nja kuba running mate wa lwaki tabeera na running mate nga yekisuule Magala n'ayogera ku nsonga eziruma bannayuganda bonna zibeerako bantu bamu. Gasimbagane ne bannamawulire wakati wa Muwanga ne Rwomushana kansooke wa Rwomushana eddakiika zonna yakuyetinze the minority black man. Kakande Kakande abadde atandise ne radio Simba nga yagala gamba nti yabali kakati mbanjagala kukulaga mukulu Kibazo Rwomushana agudde mu muteeko gwa genda mukulu Museveni
because politics is rules about Mukulu Museveni bwaba agamba nti bampito munyarwanda waliwo mu conference center when Semogerere stood ndi munyarwanda kafesi yange nayomba but sigamba nti ayomba nti kyamuluma bamuyise munyarwanda. No, he was inciting banyarwanda against Semogerere. Kat oyino kunonya that reverse psychology. Now kati watuka because n'abanyarwanda now they are complaining. Ade watuka mu banyarwanda ne bajjayo ata abatusi. It's like the Batusi they are endangered. Genocide against kakati nga kigenderwa kiri nti mmwe mutunulira abatusi babeere endangered batunulire bano nga hope of salvation and they fight to death for them. Right, so can't bachogerwa kubalumirwa. It is that they are inciting majority against exploiting them. Yes, kakati ne campaign ya Buganda abo 7 operatives inge kigendererwa kiri nti bakange abali outside Buganda, you get bawagire mu 7. Otherwise bobango oyagala kujjawo mu 7 then are occupational nakba tosobola kuleta lobozo olu. It cannot be Rwomushana ntabe running mate wa Muwanga Kivumbi. No, Muwanga Kivumbi yandi badangamba nze nsobola organizing Buganda as a base. Ekizibu kye tuyina can we divide Western Uganda at least ne tumujjako 10%. So can be running mate yo because Buganda is already sorted. You get what I mean? The region is already sorted, but it cannot be that way around. Ne way obulwe vera Museveni will even sponsor Muganda. I let that campaign because the area causes to get 100%. Gasimbagane ne banamawulire Muwanga goggalawo. Peter one. Omanyi facing a challenge yemu. Liyakubuziza what is the place of Buganda in Uganda's politics? Facing a challenge yemu nga tuli ku students level Makerere. Bano balekawo kye bayita NEC. Nga bachaga uchimanyi bakikozeseza nnyo against west. North East Central. Manyiche naita mukikuba. Bachitanga North East Central. Apparently beiriti ba wanu basingo kuba tribal. Baba barwanira resources. Ne baganti omanyi kakati bogenda mu heart of Ugandans. And I've been to every Zimbabwe ku mbuli kitundu ky'eggwanga. They welcome you, they are good people. Absolutely. Tebayina buzibu nawe. Rwomushana byaje bitambala bali bagamba muleka ayogere. Bali bantu ba bulijjo. Ate nayogera. Tewali agwete wabalimu mu matura mukabone mugamba Rwomushana leka twalayo gutambagane twalayo ati bagende ku misiramu otabuka bano batura mukabona bagamba ayo mu biveko ne Muwanga Kivumbi ne bamuganira nga mukamwaganye abantu balungi kakati abantu abaganti mulekera Rwomushana ayogere bantu ba bulijjo ba bulijjo abantu abagenda mwankole ne bagamba lwaki okuba wano Kyagulanyi leka Kyagulanyi ayogere embalala baba abantu ba bulijjo ne bagamba Museveni togana Kyagulanyi kolaki kwogerera wano and they are willing to go there. Abana baboda abamuvugira abamukatava nabo Kampala abasangayo where you go to Acholi obasangayo. I saw it in the Semogerere. Now bano be elite abawana bamusiba tayi beba manipulating a population ya Uganda to be tribal nga nabo they are self seeker ne bete county nze bembao nga nze speaker wayo ki abasoga mulide bembao nga nze vice president obanze speaker abateso mukoze eki mulide nenga omuteso gwe wa bulijjo up to now kibaluma nnyo. The biggest net importer of maids in Kampala ekyali ankole exporter ekyali ankole. I can tell you this. Gwegenda abakozi bantu we balina wano basinga bonna era abasinga abakozi balina besi yabwe embalala genda aba maid agents changamba abafe tebayina capacity genda bulaya
Tetulina ttaka lya kutunda mwe mukyalina ettaka kale bagweko olabe. Second is Busoga. Eriyo n'abakonzo kati buli alina askari naye bagenda bugabulaya. buli alina askari awaka ogenda omugiro nti mukonzo mukonjo abasinga kuba n'asikali kakati abalala bakola mu bwasikali wano tugeze tukaba n'emirimu so that debate ate abasindika ebigaali awo batoolo n'abakiga basindika era bwe boyagala ensawo ya sikaali yeetika ku mutwe omukiga yeetika ku mutwe naye abo batoolo era bagenda okunoonya abamakanика n'abo abazibaganda abo baganda abachapati bava ku Nile ate ab'emmundu teriko monopoly commanders njagala kulaba gy'olaga tajja kutuukayo gyengenda wali bwe wati nti at the end of the day emakerere betwaliyo to break north nekeyo eva baali bagizimba central nti owawano bw'otuukanga ng'ate oli memba wa neeke obanga vuba beyajja nga bamawo baga nti ate oyo nga baga ati oyo muganda oyo nga neeke efuuka amiba ng'ekuledde eri wereva neeke kyategeeza nti mwe abaganda mwagire either omuteeso oba omulango oba omukyoli era batukanga omuganda yemajinga nga bakwatagana n'abanyankole gamba abaganda to break that was not netukola survey tukane bana batutawanya bali bameka tugenda obasa nti no wait a minute nga university aban secondary school ezileta zonna ziva wano no tututawana na bana we are going to modernize Zambogo, make it a modern organization. Luli yali Zambogo nga yaba peasant. That's when we brought in Sebuguzi mutabani wa Kaloli. Netumletanga chairperson wa Zambogo. Netuleta gono yakolanga enguudo zimwe. Netumleta kuwa chairperson. Netujja kupate za Zambogo Makere netuzitwala ku beach. These girls abali associating bebati sadati ngabidi tribal to associate but then we gamba wait a minute we also belong. So that's how you planted the tribalism? No, we did not plant it. Okay. That's why we broke with the Mukuye who is now UPDF. That's when we broke after many trials with the Mukuye to be a president of Makerere. Since then Juba yali asembyeyo mukyalo wa Njuba Nora gabamuletedde mu flare yachi ya mukyala ne NRM yeyo ne bamuleta nenga beyagwa ne baddayo ku muzannyo gwabwe. So it was to deny Muganda transpose that to transpose that to nobody should tell you Peter the most spoken language is Luganda. In campaign nze mu Uganda wano bengenda mwankole bano tebaga toyogera Luzu bagamba yogera Luganda tujja kutegeera ukitegedde bogenda West Nile pakwaki wali mu kapaka tewali lukyoliro bayitiramu mmotoka wadde olunyankole. So nobody should tell Baganda here one ndi mwetye muleke okwebereramu kitwakole Makerere bemba mwagala to produce a president just